Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform omukulu David Lewis Rubongoya avuddeyo n'atangaza ku pulaani z'ekibiina ze bayina ez'omu maaso. Ababadde basuubira nti bateekateeka okusuulawo ekibiina kya NUP ate baveeyo nga bakiswazizza nga bwe bakibanja ensimbi empya n'enkadde. Bangi babadde batandise dda ebibooziboozi nga bagamba nti babanja ekibiina kya NUP obukadde 10 bwe baakoleranga. Abamu bagamba basibiddwa emyaka egiwera naye NUP tebafuddeeko. Bano kyazuuliddwa nti bakozesebwa olw'okubanga nti baagala okwonoona erinnya ly'ekibiina kya NUP n'oluvannyuma bagatte ku basajja abali ku lusegere lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaagala okugunjawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya. David Lewis Rubongoya avuddeyo n'atangaza ku nsonga eno ng'agamba nti ababaka ba paalamenti abaabaliddemu olukwe ne bavaayo nti beegasse ku ttiimu MK be bamu ku bali emabega w'ebikolwa bino abaagala okuvumaganya ekibiina. Agamba nti wadde bagamba nti bali ku ttiimu MK naye balina ekibiina kye baagala okugunjaawo nga banna NUP bakitegedde dda. Wabula n'atangaazizza n'agamba nti ensonga z'abakulu bano ziyambye NUP okumanya amangu ani asobola okukolaganika naye n'ani atasobola kukolaganika naye. Kinaba kituyambye mu pulaani zaffe ezijja mu maaso okusengejja ani gwe tukolagana naye kubanga Bayuda tubazudde bukyali. NUP ky'ekibiina ekitalina nnyo bukwakkulizo singa onooba oyagadde okkijoyininga. Bakugamba ensonga yokka enkulu kwata nusu 2,000 genda bakuwe kaadi y'ekibiina. Tebakugoba wabula oli wadde mbogoberera ebyo bye baagala oba okubivaako n'ogoberera gwe by'oyagala. Tebeetaaga numbers nti kubanga banoonya bungi bw'abantu, banoonya abo abantu abali ku mazima. Bangi olwaliro batudde ne kaadi z'ekibiina mu mayumba gaabwe naye ng'ebikolwa bye bakola tebigatta ku kibiina kya NUP wabula okutoolako obutoozi. Olaba n'abanene mu kibiina baavuddemu ne bakiryamu olukwe nti atoloka tebafuuti soldiers be baani abo batakiryemu lukwe. David Lewis Rubongoya atangaazizza ku nsonga zino ng'agamba nti ekyo kituyambye nnyo kubanga NUP yonna etegefu okutambula n'abatambula. Gwawulira ng'onoogoberera byeyagala oli waddembe okugenda mu maaso ne NUP byeyagala. Gwava ku mulamwa naawe okkirizibwa tewali akugaana kubanga tetukyanoonya muwendo gw'abantu. Bannayuganda bategeera amazima g'ekibiina era abalirwedde okkigoberera batambula. Nti abamu batuuse n'okugenda ne beegatta kunakyemalira kwe tulwanyisa. So abasinga bakoze bulungi tubenyumirizaamu naye ate waliwo n'abalala abadisappointize ngaabo abavudde mu bantu ne bagenda ne bakola ebirala. Naye there are lessons tugenda tuyiga okulaba nga next time oba oliawo tubeera more careful. Wayogeddeko ko nabo ku nsonga z'obulwenguzi obutudde mu Parliament? Tubadde twogera nabo abakulembeze baffe, tumiitinga nabo abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, si babaka bokka ne bameeya, bakansala, aba local government leaders n'abalala bonna bonna. Oba oli mu Parliament, oba oli mu local government, oba oli wonna wonna w'oli, oba oli mu structures z'ekibiina, tubadde nga twogera nabo. Era nga bwe ngambye abasinga batambudde bulungi, abalala tebatambudde bulungi era tubadde ne mechanism ez'enjawulo ezimu temutera nazimanya oba oliawo bwe tuba tudisciplinizemuko oba ne tugezaako okutekinga some steps ezimu naye abasinga the vast majority babadde okay so far. Sente bwe wakakiiko akakusase Honorable Senyonyi emirimu gyakola oluusi tugigoberera naddala ffe wafuna omukisa ne tutuuka mu kakiiko ako naye oluusi kitumalamu amaanyi kusaawa envanyuma ne tuwulira nti atalipoota yeebyo byabadde anoonyerezaako si yakasoma. Enteekateeka ya Secretary General okulaba nti binoonyerezeddwako ensi ebimanya eri luddawa oba nga Secretary General Osirika Osirika Nagambye report bagigambye disitulikiti tugituula. Tulina ng'ekibiina tulina branches ez'enjawulo. Tulina secretariat, ne tubeera ne parliamentary front, ne tubeera ne local government front, ne tubeera ne diaspora, ne departments ez'enjawulo n'ebirala. Ate buli department weewaawo ziripotinga zonna zonna eri ekitebe naye buli emu eba yeetengeredde weeri. Kakati emirimu gya parliament giyina leadership. Tulina akulira oludda lwaffe mu Parliament ne tubeera ne bwipo waffe ne tubeera ne baminisita b'enjawulo
n'ebirala n'abakulira obukiiko nga Kosase n'ebirala. Naye njagala omanye okusomozebwa kwe badde bafuna kuva eri obukulembeze bwa Parliament and by extension regime, kubanga nga bw'omanyi reports zino ziba zibalabisa nnyo. Walaba ebyaba Mutulaki, ebya Uganda Airlines, n'olaba ebya Uganda Printing Corporation, n'olaba kati babadde ku nsonga za NADS, bali kuza railway n'ebirala bwe bityo. Buli wamu wonna we bagenze kukola investigations basanzeyo scandals eziri unimaginable zotasaana kunnyonnyola. Omusajja n'avaayo n'agamba akakiiko nti ye yali yalina million 10 mu office n'awa board okusobola okusigala mu office n'ebirala bwe bityo. So ffe ekisooka tuli basanyufu n'entambuza, for example Kosase gyetambuzibwamu, kubanga ne bwe tuba nga tetunakwata obuyinza bannayuganda bwe baatuwa, twagala tubeere ne bye tukola. Kati kimu bye tukola kwe kulabisa. Kakati akakakiiko bwe katuula bannayuganda ne beeyongera okutegeera nsi yaabwe embeera ki gyerimu. Kati rero nalabye bakutte looyo omu tiyakwata billion 36 billion si millions, wala billions 36 ezaali za compensating abantu ne bazibuzaawo tebamanyi wagezi. Kakati ebintu bwe bityo bannayuganda kiba kibi ne babitegeera. Naye nga bw'omanyi Parliament eyo abagikulembera regime, kakati baba bagezaako nnyo okulaba nga tebalabisibwa. Era Honorable Senator one time era tugamba nti oluusi ne bamuwa chance y'okusoma reports ezo, bagenda ne bamuwa time nga abamawulire tebakyali nawo, kubanga omanyi abamawulire mba mwagala kudduka okukola ku stories zamwe n'ebirala. So bagenda ne bamuwa akawungezi nnyo nga n'ababaka bakooye tebagenda ku scrutinizing reports ezo, tebagenda zidebatinga nnyo, ne bamuwa obudde bwe butyo. Naye at least ffe ekikulu kwe kulaba nga tusigala ku record. Omanyi bannayuganda balina ojjukira nti Museveni egenda kutuuka agende ne system ye yonna. Kyova olaba buli kimu kyonna tukiteeka ku record. Kyova olaba tugenda ne tuwaaba emisango mu Human Rights Commission newankubadde tukimanyi bulungi nnyo nti naye eri mu buwambe akakiiko akakeddemeyo obuntu. Kyova olaba mu Parliament tugenda ne tumeka sure nti tuli ku record. Kyova olaba tugenda mu poliisi oluusi ne tuwaaba n'okuwaaba emisango egimu. Abakubye omubaka waffe ne tugenda ne tugamba bamukubye era ne tuwandiika report, kubanga twagala kubeera ku record, kubanga time egenda kutuuka eya accountability for all this crime ze bagenze bakola ku bannayuganda. Nga sina bakuta amasumuluzo ne kano kakakubuliza ddala tukamulumbe zaake bwe bamujja okuba commissioner mwalemererwa okufuna commissioner omulala ayambala ekatuza zaake. Honorable Zaake ye commissioner waffe gwe twanominatinga ne tusindika mu Parliament. Tumanyi bulungi nnyo nti engeri gye bamujjako yali emenya amateeka. So twagaana deliberately, tulina ababaka bangi abaali basobola okutwala ekyo ekifo, naye ne tugamba nti lwaki tubeera part of the criminality, kubanga kye baakola yali mob justice. Ne bavaayo ne batagobera amateeka, n'agenda mu kooti nga bw'omanyi kooti zaffe newenjogera tebamuwanga judgment kubanga system bwetyo bweri. So twali tetusobola kubeera part of that illegality. Twagamba nti Honorable Zaake ye commissioner waffe for now, yakyaliyo ye commissioner waffe takikola kubanga bamujjako mu bukyamu. So twagamba nti munange ffe sikyajasa omuntu kubeera nga ayina ekifo tuba twagala kuyimirira ku kituufu ku mazima. Gwe ng'omuntu nga munamawulire, engeri gye bajja Honorable Zaake yali nnungamu, yali ntuufu, yagoberera amateeka? Answer eri no. Bw'aba nga yatibwawo mu bukyamu, lwaki tuba tumujjako ku bwa commissioner ng'ate tukimanyi bulungi nti bamujjako mu bukyamu? Kyova olaba twagenda mu kooti okuchallenginga eyo decision. Tumanyi nti unfortunately ekiseera kyamaze nga tali mu office eyo, oba oli abo basobodde okuzanya emizannyo mingi gye baali bagezaako okukola, kubanga oluusi abatukiikirira babeera tebaliiwo mu commission, bali batambuddemu baki, kati eyo vacancy Honorable Zaake gyalekawo ne bagyexploitinga. Naye ne twagezaako ne tulaba nti first and foremost asigalewo tulabe kyekinaavaayo mu kooti, naye unfortunately kooti ne kati tesalanga musango ogwo. Munalinyogera ne Zaake nagamba nti ebimu ku byanzigisaayo nina bye nali nemesa okuyisaawo.
so pitulije tebiyitawo nga taliyo nga basibiina ende anti kyenkugamba ekyo nti nfe twalowooza omanyi gavumenti bweba demokrasia oba bweba gavumenti ngeri function muyina amasiga asatu muyina executive muyina judiciary oba ekitongole kiramuzi nemera ne parliament kakati parliament bwebanga tokkiriziganya nayo ogenda wa mu kooti mu kitongole kiramuzi so twagamba nti katugezeko option eyo kyanaku nnyo era ne juice babadde ba following up yabagamba nti ate omulamuzi omwe yali ku musango ogwo bamupromotinga kwegamba nga bagezaako okubuzaabuza mu mbeera eyo naye ffe reason yaffe ey'obutareplacinga honorable Zaake yali nti lwaki tusupportinga ekintu kyetumanyi nti kikyamu oli agobye omuntu nawe n'ogamba nti kale katumugobe so we needed to take a principled stand netugamba honorable Zaake gwe twasindikayo era batuwandikira ne batugamba tumureplacing netugana netugamba tetugenda kumureplacinga kubanga tukkiriza nti ye commissioner waffe omutuufu bagita kwa FM kujinisa bawandiisi w'ekibiina kya Mbako Segirinya lyacha honorable Segirinya mugonvu kyekituufu mbadde njogera naye juzi ne leero nayogedde naye ali mu ggwanga lya Netherlands Amsterdam ali mu kufuna obujjanjabi kyanaku nnyo nti nga womanyi embeera gye tulimu mu ggwanga lyaffe naddala embeera y'obujjanjabi abantu abasinga balina okugenda bweru okufuna obujjanjabi so nga singa wano Uganda tulina abasawo abatendeka obulungi naye tebalina byakukozesa ate basasulwa bubi ekibaleetera obutaconcentratinga ku mulimu gumu. For example newesanga omusawo omu alina private clinic alina walala wakolayo ogezaako okufuna akasente ate nakola ne mu ddwaliro lya gavumenti kwegamba netubeera n'embeera embi ennyo ey'obujjanjabi so kyekireetera abantu baffe abasinga ababeera n'obusobozi okugenda bweru which is very wrong. Walaba juzi nga tuziika mukadde waffe era omwoyo gwe mukama gulamuza ekisa honorable Haji Hussein Kyanjo embeera gye yayitamu kufuna obujjanjabi nga tasobola bufuna wano mu Uganda ng'ate ekyuma ekibatwala wabweru w'eggwanga ekita PET machine ne bwe twali tuziika mukyala wa honorable Wafula Gutu yakyogerako ekyuma tekiri wano mu Uganda kiri Kenya oba India tulina okugenda okufuna ekyo ekyuma